oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, kwaniriza nya tempozi ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA bera mpozi ngate nkutusaako amawulire kunaku nga ono olwaleero enyongero ko baza gwe ya subscribinga nawe atanaba ku subscribinga bera mpozi ngate okikola sobola okwera mpozi ngate tutambulira wamu nze SULA SSENYONGA embeera eriyeto bulamu bugamba butya nkujjukiza bannaffe abakabuzi restaurant abakuwa mpozi ate embuzi empoomu buli kika kya mbuzi kyoyagala nga kiriibwa. Isigamba embuzi ennamu, ngamba embuzi enfumbe ya supu, ngamba embuzi enjoche, ngamba embuzi eri fried, ngamba embuzi kwegamba nga eri steamed. Bagirina ebyenda by'embuzi na buli kimu. Otegedde. Negamba bekwate basangibwa bwayise wali ku Cas Club ate empozi munda park empya buza paka eriwa empya ya taxi gye bayita Cas Club taxi park awo enyini ewa mukulu Semmango wobo oyingira munda osobola okwera mpozi nga welira ku mbuzi eyo. Enamba zaabwe z'essimu ez'okukuba gwagala delivery kweziri ku kabroki woko beera mpozi nga ate ozikubako basobola okwera mpozi nga bakuwa embuzi ennungi embuzi empoomu. Kale ne tweyongerayo amolege tulina olunaku olwaleero ga mwana mulenzi Fred Lumbuye Kajubi yabadde nga anoonyezebwa bipande bibadde bitambula ku Facebook Frika Bujubi Lumbuye ne bitambula nti yakwatibwa yawambibwa gavumenti ya Uganda. Minister oli munavayo ne yeewana n'agamba enjenkera ku n'okusatu ajja kubeera mpozi nga addiziddwa ku butaka buli kimu ne kibeerawo. Diaspora community nevayo n'esonda ssente aba NUP ne basonda ssente bateekewo international lawyer awolereze Lumbuye bingi bizze bibaawo nga tetumanyi Lumbuye wajali nga takubibwako kibunye. Embassies ziteekeddwa ku bunkenke nze ngoberera Facebook page ya president wa Turkey mbadde nga njigoberera naye nga alinza okuteekawo posting ekwatagana na byaggwanga bye naye nga abaana bamulumba mu comments ne bamugamba Free Lumbuye Free Lumbuye Free Lumbuye. Bandi abaana bakoze kinene nnyo kibadde kinene to be so to be appreciative. Abaana bagezezzaako okukola kibulina kibakola ekisoboka okulaba nga bataasa munnaabwe otegeera. So kakati omukulu muwaddanku nnyingi ono nga ye minister w'ensonga z'ebweru mu gavumenti mpozi ate yekisikirize oba opposition government abadde naye akola bunnawadda. Yasooka n'agendayokko ne banoonya Lumbuye n'afuna international lawyer nga mufere sente basonda eziwererako ddala bataase Lumbuye international lawyer nga mufere nga tayagala kubasisinkana wabula boogerera ku ssimu abo ne bababuuka era sente tebazibawa. Naye Esanyu okutegeeza nti Lumbuye mulamu gyali era omukulu muwaddanku nnyingi yasobodde okubeera mpozi nga ate azuula ekkomera mwe baamuteeka na kifo kiwaali ng'akozesa lawyer omu gwe ngenda okubategeeza gye bujjakaawo. Abatulaba mbabuuzaako mwenna Nakaddu Amina ogamba otya, Immenance ogamba otya, ate mpozi njagala okubeera nga mbuuza ku Happy Lady Shamina webale kubeera mpozi nga ate naawe otulaba, ne mbuuza ku Abibu Nsereko, Amos Mukisa, Omongole Dennis, rather Deriki, ne mbuuza ku Deriki Edi Kiberu, naye nkubuuza akabona bali mu diaspora Nakandi nawe bale kubeera mpozi nga ate Nakandi Vicky nawe otulaba bulungi nnyo. Ne tweyongerayo olunaku lwabadde lwajja akawungeezi omukulu muwaddanku nnyingi ngono ye minisita w'ekisikirize ku nsonga z'ebweru n'avaayo n'apostinga ku page ye eya Facebook n'agamba nina essanyu okubategeeza nti omukulu Fred Lumbuye Kajubi tuzudde wa waali era mulamu ng'akwatagana ne lawyer mpozi aw'e Turkey amanyiddwa nga Adnan basobodde okubeera nga banoonya wa gyali. Era okwakkana nga Lumbuye bamuzudde ng'ali mu ekifo ewakuumibwa abagwira ekimanyiddwa nga bwe naba nkoze pronunciation enfumu nansaasira kubanga nze nange siri mutuluuki bakiyita Koseri Valirigi Foreign Detention Center. Koseri Valirigi Foreign Detention Center nga omukulu ono Lumbuye gy'abadde akuumibwa era gyakyakuumibwa nga mpozi era yakwatibwa ku kigambibwa nti empapula ze zaali zaggwako dda, passport yaggwako dda na buli kimu. Kakati eyo gyakuumibwa agenda kubeerayo okumala emyezi 6 okuva luli lwe yakwatibwa. Kali ndowooza omwezi guweze tugenze mu mwezi omulala myezi 6
gyagenda okubeera mpozi ng'ate akuumibwa eyo. Okusinziira ku mukulu lawyer ono waffe wano Mwadanku Nnyingi ng'akwataganye ne Adnan lawyer w'e Turkey, basobodde okubeera mpozi ng'ate boogerako ne Lumbuye. Lumbuye n'abategeeza ndi mulamu bulungi, sirina wannuma, sirina kizibu kyonna, ekizibu nina kimu kyokka kya Kiwubaalo. Mbeera wano misinga ka intaneti, sina benjogera nabo, sina wenkolera ka live, misinga communicatingako n'abantu, ndi eno bwannamunigina, Kiwubaalo kyokka just kye Kinzita. Ebyo yabigambye abo abakulu abasobodde okubeera mpozi ng'ate bamusisinkana. Nkugambye ali mu detention okumala emyezi 6, mirambirira beddu. Mirambirira bweddu. Wabula bino byasabye. Yasabye bannayuganda ab'amateeka ne bekikwatako mu Turkey, bwe kibeera nga kyakumulirolocating asaba abeere relocated. Bw'aba amazeko ekibonerezo kye abeere relocated, agende mu nsi endala naye nga si Uganda. Nga bw'ogamba nti kati bakukwata buli nsi erina amateeka gagifuga. Waliwo bali nga bwe bakukwata bakutikka there and then ne bakuzza mu nsi yammwe. Ne wabeerawo bali eri ng'osooka ne bakusibako mu Mukomera. Bw'omalayo ekibonerezo ekyo ne balyoka bakutikka ne bakuzza mu nsi gy'ova. Abonfuna ne kakati okusinziira wano eno ku Lumbuye gyali Turkey, basooka kusiba myezi 6, bamala ne bakutikka ne bakuzza. Kati abadde asaba bannansi ba Uganda ne gavumenti ya Turkey na kibiina kya NUP na buli omu gwe kikwatako mumuyambe afune empapula ezimulilocating ave mu nsi endala, oba wakiri agende Canada oba mu USA oba Bungereza oba ensi yonna endala gyatasobole kutuusibwako bulabe, kuba agamba obulamu bwe buli mu matigga nnyo. Jjukira y'omu ku babadde banoonyezebwa gavumenti ya Uganda, era yafulumira ku listi y'ababloggers abo ababadde ab'obulabe nnyo, abagambye okubeera nti babadde bawa ebigambo ebikawanga omususa, ebigambo ebyobutwa, ebigambo ebisiga obukyayi mu bannayuganda, era bw'atyo yafulumira ku listi eyo. So kati asaba abeere ng'abeera bamuteeka mu nsi endala gy'aba awo kakalabiza emirimu gye, abeere ndowooza kuno kubeera kusaba asylum. Ogenda ne bakufunira empapula, oba n'ofuna empapula n'ogamba nti noonyezebwa gavumenti eriko olw'ensonga sikkiriziganya nayo mu mbeera z'ebyobufuzi. Kati ensi yonna esobola okuwa asylum ate n'ekuwa protection. Oba nfuna bulungi nnyo, n'ekuwa protection n'obeera mpozi ng'ate okola n'okkola naye nga tokkirizibwa kudda ate mu Uganda, kubanga oba wawaayo amawulire nti onoonyezebwa olina kubeera mpozi ng'ate okuumibwa mu nsi eyo bulungi nnyo nnyo nnyo, era baba bakuwa n'obutuuze. Kati bwana Lumbuye kyekintu kyayagala mpozi ate abeere nga akolebwako mu bbanga eritali lya wala. Weyabali nti wamaliriza ekibonerezo kye ajja kubeera mpozi ng'ate ateebwa, n'ekyasaba aleme kubeera nga addizibwa Uganda. Bangi babadde beebuuza lwaki Mwadanku Nnyingi teyekubisizaayo ku bifaananyi, banye bya social media mubimanyi, lwaki teyekubisizaayo ku bifaananyi okulagira ddala nti ali ne Lumbuye. Ensonga zizino: ekifo kino ekya Koseri Valirigi Foreign Detention Center tebakkirizaayo kubirayo bifaananyi. 1, tebakkirizaayo kubirayo bifaananyi, era ndowooza olaba ekifaananyi Mwadanku Nnyingi kyalimu yakikubidde bweru wa Mukomera eryo, oba wa kifo kino oba wa ssente eno, yakikubidde bweru ku geeti eyo bamukkiriza nti kabano osobola okwekubayo ka selfie. Naye munda tokkiriza. Lwaki? For security reasons. Abatujju oba abamafia oba baani basobola okukozesa ekifaananyi kino bagamba Segona ali wano mu kifo bwe kiti, bwe tuyita mu kasenge we kati tusobola omutuukako, nga bakozesa ate mpozi pulaani y'ekizimbe ekyo mwe babeera bali. Omunfuna bulungi nnyo. Bagambye no pics, tebekubisayo bifaananyi. Tebawandiika bbaluwa, towandiika bbaluwa gwe omusibe, towandiikira muntu yenna bbaluwa nti munnaye jangu ntaase ndi mu Mukomera bwe liti, ndi mu kasenge we kati. No, tebakkirizayo masimu, tebakkiriza kukubirayo masimu. Oba nfuna, tebakubirayo masimu, tebakkiriza masimu kuyingira nago, era masimu gasigala wabweru giwandiisenga ku reception oba ku quarter guard gigasigala. Lwaki? Tebaagala mbeera yonna ejjewo
nga ya butujju oba okumonitoringa oba okutuusa obulabe bwonna ku bantu ababeera munda eyo abawangaalirayo mpaka lwebamalako ebibonerezo byabwe. Bino nno mwanattu okusinziira ku mwokulu mwadanku nnyingi ng'ono mpozi MP w'Ekyaddondo East agamba nti ekkomera lino tolina ky'osobola kukolerayo ne batakumanya kubanga liri monitored by government ya Turkey. Konna ke mukola okuva lwe mwayingidde CCTV kamera zibeera zibalaba. Kati gwe geza okolereyo ekintu nga kya kisiru bajja kukwata. Ago gigafa ku mukulu Lumbuye Kajubi Fred akyali mulamu mwongere okumusabira asobole okubeera nga n'ebyo byonna abiyitamu ate nga ne kye yasabye nakyo mukimukolereko nga mukubye ennyo sauti ku social media bla bla bla. Kakati time to action, time for action, time to act. Mumuyambe abeere relocated bwabanga malize ekigundi kye mufo ky'omukuddi mu reportinga abeere nga just bakola relocation adde mu nsi endala. Sijja kubeera mpozi nga tensuka waneeno special za nkubuzaako ate mpozi ne Anita ko ne share love mwere kubeera mpozi nga temutulaba mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.